akaseera kano soko otubuulire gwenga gwe ani gwe wanditaza akudduukire mu mbeera gy'olimu eno ye lwaki weggalidde munda tulaba otaddeko kufulu kiki ekigenda mu maaso wekyogamba gwe wampangisiza wano gwesobola okuŋŋa manzi gulewo ekyokubiri abayo bw'ojjangayo omuntu wamenye etteeka noyingira mu gundi eyawamagye otegedde nga sikwadde lukusa nofuna olukusa noteekako mu kamera nga sikwadde lukusa kyokka ndi wamagye sinakukuba kati kyambuuza wakinzigaddewo gutulabanga that is a total disgrace otegedde bagamba abali okwabwe tebalima kulannama bwemba nga ndikwabwe nakuwadde omukisa buli munamawulire walaze ekkaadi ye mwena alwana amapeya reflection ye buli omu aliwa singa baggala waabwe otegedde so kati obulamu businga tuliwo kulwa katonda mmanzi sagala buyambe bw'abantu one allah yanyambadde nampa ekitone nensoka kimwe namuli wano singa nadde sina linnya temandi badde musiramu siwe kiri kati allah yanyamba nampa enya kimmala nze mukyala Halit Kabali mbeera Bulenga tubadde tusaba buyambi nina omuyimbi omu bamuyita Jamie Culture madde naye emyaka 4 naye okuva covid lwe yatandika tasasulanga ku ssente n'emu ekizibu ekyazzeewo ekirala alabika yatabuse omutwe kirabika frustrations oba stress kubanga tebakyakola n'ekirala tubadde tusaba abamumanyi yenna bajje tukwataganyize wamu tumuyambe tusobole omutwala mu rihabu ne bannannyini betufuna ebintu bino betubiteeka ate nange nsobola okufuna ku kasente akalala kubanga ku ssaawa eno buli omu covid yamuyisa bubwe mbadde nkumiikiriza naye bwe kyazzeemu ekyoddalu mba simalaako bw'omu mbadde nsaba abamumanyi abazira kisa tumuyambe tufune ebintu wetubiteeka ate tumutwale ne mu ddwaliro kubanga ngawe mumulaba byayogera tebikyakwatagana n'abapangisa badduka emisinde ne beggalira ngawe mulaba obujja obwo bwe buli buli omu ne yeggalira kasita amuwulira nga aguddewo akake so kati tusaba abali yebweru abamumanyi tumuyambe tumufunire w'abeera n'ekirala tumufunire eddwaliro lye tumutwalamu osanga ebintu bwe biriddamu okubeera ebirungi tunaaba tukyamuyina. Jamie Culture ku nyumba amazeeko bbanga ki? Jamie Culture amazeeko emyaka 4 naye yali talina buzibu kubanga sibeera nabo nze mbeera Bulenga nga talina buzibu n'ebyensasula byabadde bulungi okugyako byabadde bulungi ngera bonna bw'obalaba emizigo gyonna bw'ogirabyewo baluddewo kubanga wali safe wali quiet ate ye engeri gyali muyimbi sometimes akolerawo practices ze nga tewali amutawaanya naye bwe kyatuuse covid ono bambi covid bwe yatandika embeera nesajjuka ate twali tumanyi covid wa mwaka gumu naye yagenze mu myaka 2 kati nange bwe bampise nga kiri bubi nenzijja mulabeko nga ndaba byayogera tebikwatagana ate tetwagala kuwulira nti Jamie Culture yafunyisa omuntu ekiso oba Jamie Culture yakutte omwana oba yakoze eki nga ate tubadde tukimanyi so tubadde tusaba buyambi mujje mutuyambeko bamufunire w'abeera oba ab'eŋŋanda gye bali kubanga nange ennyumba kati njeetaaga ezo ssente zabadde asuliramu nzimusonyiye kubanga ebbanga libadde ddene okuva mu Gwokusatu paka kati olwaleero Ogwokusatu 2 ogwedde 2 paka kati mbadde nsaba bambi abayina obuyambi bonna eri omuvubuka ono oba muganda waffe ono oba mutabani waffe bajje twekwasaganye tumufunire w'abeera awalala ate tumutwale ne mu ddwaliro. Wali agambe nti bamusibiddeyo era anoonya bisumuluzo gwamusibiddeyo nga gwe Landlord munnange twakedde ku makya ne tujja n'agamba okuva ku makya anoonya bisumuluzo ye yennyini abadde ayagala ne kufulu bagisale naye ne mugamba tosala kufulu noonya mpolampola ebisumuluzo kati simanyi obwongo bulabika bulina kibwabadde either ebisumuluzo alina we yabisudde naye nga waali
kubanga ne ku LC twamulese right now ndi ku LC wano. Jamie Culture alina enzikiriza gyakkiririzaamu egambibwa nti yakusamira gwenga gwe Landlord wo obadde okimanyiiko? Sikimanyangako kubanga okuva edda mmanyi Jamie Culture mwana wa Kabuye Ssembogga kyokka nakubidde Kabuye Ssembogga essimu nagezezaako gifuna nangamba ye tamuzaalangako nensoberwa kwe kufuna obuyambi abamu ne bangamba omanyi katu tuyise ekirango tulabe watafuna bannannyini kubanga ye mwami Ssembogga yangambye tamumanyi yamwegaanyi ng'ate oli insisting nti ye taata we n'ensi yonna wano wonna bamanyi ye taata kababe ndowooza abasinga mu kibuga bamanyi ye taata. Gwe abapangisa abo bakuloopedde ki ku nsonga ze neeyisaaye mweri nebbanga kati bo nga bo babadde tebakifaako olw'ensonga olw'okuba muyimbi aleekaana n'akola ki naye wekyatuuse okutandika okuwemula ng'ate awemula wa myaka nga 12 ne batya ne batanatandika okwogera ebitakwatagana n'atuuka n'okugamba nti awo waali yagulawo ye Landlord. Kati awo we batandikidde okumanya waleka waliwo ekikyamu ku ssaawa eno agamba wa magye enkya agamba Museveni yagula kagamba ebigambo tebikyakwatagana. N'ensinza gy'ogambye sigimanyi mbadde sigiwulira anti abadde bulijjo ffe atugamba nti wa Juju ate leero tuwulira ayogera ku Kurani ayogera ku Allah. Nze mu butuufu bulijjo mmanyi nti musiraamu kubanga mpulira nnyo ennyimba ze ez'obusiraamu ate ne bwaba akubuuza salaamu aleikum. Sitera kuwulira nnyo nti bya Juju ebyo naye ntera kuwulira bya lusiraamu era neŋŋamba ono omuvubuka musiraamu dda n'ennyimba ezibaddeko era kuva ku makya bwedda bwendiwo nga za kisiraamu. Tuwuliddeko nti abadde ateesateesa abapangisa abo oba naawe kyekikweraliikiriza okumugobawo? Mu kituufu si kyekyokka naye omuntu bw'alwala omanya nti waliwo ekijja okubeerawo. Tujja kutuuka enkya ng'atemye omwana, tujja kutuuka enkya ng'afumisa omuntu bagambe twakyogerako ng'ate mu butuufu twali bali tusobola okukwataganya ne tusalira amagezi kubanga abantu bano si gwe gusoose nti yagenda okusooka okugenda mu rehab. Bantu bangi nnyo bagenda mu rehab ate era abantu bebaka ekisobo tuddukira mu ddwaliro. Kati nga gwe Landlord ogambye omusonyiire omuwadde ennaku mmeka ng'avudde mu nnyumba yo? Nze n'olwaleero singa afunye abantu abamutwala kubanga kyekyankeezezza twali badde tumufulumya kati n'enkya bwe tufunayo abantu tujje tumuyambe kubanga n'obulwadde bweyongera. Kati sisobola mutwala mu ddwaliro ng'ate n'ebintu biri awo. Kati tubadde tusaba buyambi abantu abamumanyi kubanga sirowooza nti waliwo omuntu atalina wa Luganda. Omuntu bw'afa abooluganda banguwa okujja so kati nsaba n'abo abooluganda abaliyo tujje tukwasaganyize wamu n'abalala abanaaba batuwadde ku buyambi. Wagezezaako okukwanyaganya oba okwogerezeganya ne mukyala we? Simulabangako na mukyala era n'abaawo tebalabangako ku mukyala we ebbanga lyabaddewo simulabangako na mukyala sijja kulimba. Waliwo tugambye nti waliwo omukyala gwabadde atera oyita muzungu lwakuba bayawukanye olw'ensonga oba ez'obulwadde mbu yamufumisa effumu obadde okibuliddeko? Ndowooza ayogera byogera engeri gye yafunyemu obuzibu kubanga era ne banneyiba baaligambye nti yafunyisa omuzungu naye engeri gye yafunye obuzibu kati ayogera bwogera kubanga nange nkiwuliddeko ti nnongoosa nnyumba yange omuzungu asobole okujja nga walongoofu. Nkiwuliddeko ng'ayera banze ku makya tuusewo ssaawa emu ng'ali mu kwera nangamba ebisumuluzo bimubuze kubanga okuva Friday bankubira amasimu Saturday Sunday kati jjo leero neŋŋamba bannaye kankeere ndaba omwana ono. Ku Lwokutaano namukubirako nangamba balimba nze ndi okke. Ogambye oli weebule nga lwaki totuukirire ku maama Fiina? Bannange kati nze nategedde ntya nti Jamie Culture mulwadde mulimu omuntu. Ba Landlord tubamanyi nga abantu abamakufulu
naye gwe lwaki tomuteddeko okufuluma endala kuba ayinza okufuluma ate nakyankalanya baneiba. Katonda atuwa ekisa nti bw'oba osobodde okuleka omuntu oyo okuva mu gwokusatu paka olwaleero ate lwaki olwaleero omuteekako kufula. Nze mba ndowooza nti bwe mba nsobodde omuleka ebbanga lyonna ate lwaki muteerako olwaleero kufulu. Kati nsaba buyambi tusobole omufunira eddwaliro tusobole n'omufunira gy'alaga. LC yo eri waiting okuyamba etya? LC tugitegeezaako olw'ensonga kubanga babawa ekiguddewo babe nga bamanyi kubanga n'enkya wajja kwekanga abantu bali mu kikomera bafulumya ebintu bya Jamie Culture bajja kuba bakimanyi. Si kirungi kubuuka LC maaso era LC yeyina okutandikibwako then n'olyoka oyita abantu bonna bw'oba oyagadde. Kubanga kyemmanyi nammwe abali eyo muyinza okubuuza LC yamanya kubanga nabo bajja kubuuza LC yamanya nejjo bamuleese wano bamumanyi naye nga nabo balabye waliwo ekitali kiki kituufu yeetaaga kuyambibwa nakuva mu nnyumba. Nga gwe Landlord ozaako ki? Mbadde nsaba tumutwale mu ddwaliro ave ne mu nnyumba. Kyekindesera nekweyosa ave ne mu nnyumba kubanga ku makyankedde njogere naye ambuulire oba ayinayo omuntu yenna gw'amanyi owuwe nfune ssente muteere ebintu mu mmotoka tumutwale then bwe tumanya omuntu oyo tumwogere naye ebimukwatako nti tusobole omutwala mu ddwaliro kubanga tosobola kutwala butawazi muntu wa muntu mutwala mu ddwaliro ng'abantu be tebamanyi. So singa yabawo oluganda ebintu ebyo tubitereka eyo ate ne tukontinuinga okukola ki kubanga ntuuse n'omugamba tofaayo bwe nnaafuna omupangisa ngenda kuba nkuweerezayo ku ssente z'okulya. Olowooza kino tekiva ku biragalalagala naddala abayimbi bye batera okukozesa omuli enjaga n'ebirala? Kyandibanga kituufu kubanga tebakyalina kye bakola, bassebo ne bannyabo tebakyalina kye balya. Kati otunulya omuntu ng'oyo abadde ayimba ku ssaawa emyaka 2 nga takola omusuubira kukola ki? Era bw'afuna guruupu ezo ez'okukola ebyo bye babeeramu. Bw'ofuna muzira kisaana akusasula n'agamba Jamie Culture njagala asigalewo awo, osobola okukkiriza ekyo oba oyagala aviirewo ddala? Aveewo tumufunireko awalala kubanga kati bonna boolaba abo bapangisa olwedde ndowooza naye abayinako obusungu kati tebakyali bakwano be. Kubanga kati okulekawo omuntu ng'ate era ayina ekizibu ku muntu oba toyina ky'oyambi oba tonsasudde mu bulungi tunoonye awalala tetumuteeke ne mu ddwaliro. Ennyumba ebalibwamu ssente mmeka gy'alimu? 3,300. Twakubanja gwe soka mbuza bambuze osize omuko gujja bagwesa Katonda yagumpa wakamsa shonsede meka kwa kaunti yako banja meka naye kakati ku nsonga eyo ya Islam mula ikajjalira ebintu ebyo bakatonda. Okay, nze nyina kayimba kabita biri muye yonna biri muye kubanga music is the only gift to rise up to heaven. Bakuwadde obulamu obusavu gamaze nyire ebbanja lya ssente gwe omulamu ambuuza ng'okutte ebigambo byogera ku bulamu ne kamera oyambadde bulungi n'empale za jiini gwe yakuwa obulamu wakamuwa esinimika ku akawunti ye. Katonda mbuulira kale ab'enganda zo nziramu ekibuzo kyange sebo tonambuza ebibuzo birala ebyamabanja gwe Katonda yakuwa amaanyi n'ogula jakiti n'ogula buli kimu n'ogunojja nawe wange n'ombuuza takubanja? Mbuuza Katonda takubanja? Katonda tammanja. Kakati Jamie Culture ensonga eri bweti oli muwandiisi munnakinku ow'amaanyi ennyo awandiikidde abayimbi bayitirivu nnyo akaseera kano sooka otubuulire gwe nga gwe ani gwe wanditaza akudduukire mu mbeera gy'olimu eno ye lwaki weggalidde munda tulaba otaddeko kufulu kiki ekigenda mu maaso? Wekyogamba gwe wampangisiza wano gwesobola okuŋŋamba nzibulewo. Ekyokubiri abayo bw'ojjangayo omuntu wamenye etteeka n'oyingira mu gundi eyawamagye otegedde nga sikwadde lukusa nofuna lukusa noteekako mu kamera nga sikwadde lukusa kyokka ndi wamagye sinakukuba kati okyambuuza wakinzigaddewo gwe tulaba nga that is a total disgrace otegedde
bagamba abali okwabo tebalema kulanama bwe mbanga ndikwabo nakuwadde omukisa buli munamawulire walaze kadi ye mwena lwana maperi ya reflection ye buli mwali wano singa baggala waawo okitegedde so kati obulamu businga tuliwo kulwa katonda mmanzi sagala buyambe bw'abantu one Allah yanyamba nampa ekitone n'ensoka kimwe namuli wano singa nadde sina linnya temandi badde no musiramu siwe kiri kati Allah yanyamba nampa ennyo kimmala Jamie Culture nakulabako ng'ogamba oli bwa nnono wabyabuwangwa naate kati nzize mu paati endala ng'oli ku Allah neebuuza nti ebyobuwangwa wabitadde nodda ku Allah. Allah alina amannya ameka mayitirivu togamanyi naye temuli bya nnono nabyabuwangwa. omusajja ono gwe musajja gwenyala kukuba mu kazindaalo gwe kano kubanga tomanyi Allah toddamu nokyogera ekyo talina lya nnono kankusomere ku mannya ga Allah gawulire erisooka lirina wano erinnya lyange aljami Allah kijjako lwasooka kitiibwa nensigazaako jami kasokere nnyo mankusomeza awo njagala naye mmwe basajja mmwe temumanyina kunoonya Allah wammwe kale bavubuka mumugenda kubeera obusiraamu tugenda kutambuza tutya olaba nsawo erinnya kinanamu ennyayo litegeeza omukuŋŋaanyidde gatala aljami olaba aljami kati lyerinnya naye kankusomeremu Bismillahirrahmanirrahim. Kulinya lya Katonda omusasiza w'ekisa ekingi. In the name of Allah the most gracious. Hamim hamim hamim. Kadhalika yu'alayka wa ila alladhina min qablika. Allahu al-azizu al-hakim. Bwekiti atumira gwe Muhammad Katonda w'ekitiibwa omukakasa w'ebigambo na mirembe. Ate mirembe. Katonda obuwangwa kiva mu kigambo obuwangwa ngeri gye baaguwangamu obuwangiro bwo osegedde singa Allah yalinga bwati olaba kankubuleyo tewali refugee mu nsi nsonga buli omu everyone seek refuge in Allah osegedde buli omu anoonya obudamu muki kati nze zikiza oba aba refugee tewali refugee nsonga singa obusiramu bwava mu Saudi Arabia obukadde gye bava mu Buloma wano singa ba refugee singa tukutwala bwekityo okitegedde bulungi nnyo naye ensi yonna ya Katonda n'ebigirimu era n'emiteeko gye buli omu buli kimu n'ennono yakyo okitegedde aluga darabiya olulimi luwarabu lwabo bikozi ba arabu nga kintu naye bwayogera Jamie Culture tuli wano oyogera ngalaga nti oli depressed soko otunyonyole bulungi nnyo kiki kino akasente akeggulu ke kakuviiriddeko kino okubeera ng'oli awo kugaa tolina kiddako ensewo gyetamiddwa industry endongo togifunyeemu soko otubuulire oyogera nga ali depressed ng'olinga agamba nti weetamiddwa obulamu bw'ensi eno soko otunyonyole saawa zino kiki ekikuviiriddeko okubeera mu mbeera weeti olaba nagambye 0 nga tokimanyi ani abeera depressed nze naawe tomanyi nanaama nti amasannyalaze gava mu Katonda ng'oyambadde 77 nze nazaaliwe nakuza ku mwezi 14 mu gw'omunaana oyambadde 77 wozigatta 7+7 you get 14 ensonga lwaki oli wano okay you are depressed you yourself oli depressed you yourself kiki kyozaako Jamie Culture kuweereza abantu ba Katonda period 994 awadi eriwo wagambye olina awadi wano ezo nkadde man toyogera ku gundi nkadde tugenda okukola emirimu nza nokuyimba baita okunyimba sina kufuna sente gyenzirayo nze njaga omanyi edda nayimba nga bampa amatooke mu mikolo nga sina wekateeka kati ala ye mukama namalangulira wana awantu nyinza okusuza muno abaana baana bawala biki kutungira mu byalaani kusuza mu banaku mbanga alina ekisulo manyi mission of the poor waliwo omukyala wamitama lya Tereza yali mission of the poor namwegirako ebintu bingi nnyo ng'alina amakalisiza abakadde abalwadde bike nsaba olunaku lumu ampa ekifunga bwekiti asobola okuteekamu abayala
ngekikomera bakitakulya ekikomera nga bakitakola ki nga baga nti oyingira mu kikomera ewabweza nga waliwo mmere mama nkulamusiza mukwano sikutegedde na linnya lyo omanyi abakyala nyango bakola ki abakyala waliwo akatabo ka Aisha alayhi salaamu Aisha alayhi salaamu ngabayowulyayo amago kankusomere bali babadde basajja Aisha alayhi salaamu yagamba nga nfuna akatabo kano bannange musoke mumpulirize kunfunya wamawulire omupya Aisha alayhi salaamu yagamba olayo soko owulire bannange mugenda kunnemesa bannange okubulira omukyala saba wa kamera ogenda kunnemesa okwogera noono ate nga gwe wamaze naye kamubula ebigambo bya Katonda ulire bannange wulirayo mmwe ama musoke mulirayo kino bannange muyingira abayingira mugane musoke nsoma ebigambo bino mubibandeba bamufulumya mu nnyumba nga mulaba Jamie kyogamba bafulumya mu nnyumba osanze bigira gwe wa BBS telefayina naawe mbulya ebigambo bino Allah the Almighty created human in need of one another. Katonda tonda abantu buli omu neine ng'ayagala munne. Any society contains both the rich and powerful and the poor and the weak. One might well ask why Allah the Mighty permitted people to be poor. Katonda yalagadeko abantu okubeera abanaku. Okay? And the answer is simple. Allah has entrusted the poor to the rich. Allah atesetesa abavu ngabawadde eri abagagga. This responsibility to care is assigned by Allah himself. If the rich and powerful reflect that they could easily find themselves in the position of the weak, singa abagagga besanga abanaku they would take care of those in difficult and fulfill their responsibility by extending helping hands to the needy. Nti ala tutangawo munaku na mugagga wabula agabo benye obuyinza eri abagagga bayambe ku banaku osekete meanwhile the needy may perhaps reach salvation in hereafter through their patience and gratitude towards Allah in this world. Naye wane wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusasire ndala kusomera kwa ayina ke yagamba Nabii Muhammad Allah kusasira ebijere ku ye. The Prophet said, I swear by Allah, and in whose hand is my life, that you cannot enter paradise unless you show mercy to one another. The companion said, O Messenger of Allah, we all merciful to each other. The Prophet answered, I do not mean showing mercy to yourselves alone. I mean being merciful towards all creation, a mercy that includes the whole creation. Nembizi, nembwa, nepusi, na buli kitonde kiri mu kya Allah. We have to show mercy to those people. Ostegedde? So, kati waza mukubuulira ddiini ya Busiraamu nawe ogenda kufuukanga toyagala Busiraamu oyagala kuzina buzinye ku TV bigambo bino bikunyiiza tebinyiiza tokubuuza sitaka kula tomubuuza kigambo kya butumbaavu ekitali kya Allah kyokamba kubuulira eddiini kyetaka kubeera Busiraamu sekubeera Musiraamu ennyimba zigamba zibakwanirako oyogerako nnyo Lwakutaano n'asankalane ab'ennyumba bano nga bagamba wano yagulawo $45,000 n'akaaba amaziga kati yali awo n'agamba ennyonyi yiyo egenda kubasibwa muka aji kati muka aji ye atya mukyala yayasinza okutya n'omuwala akulawo nga bakyankalanya nza mpita maama n'abatagamba maama bano bankyankala lwe yayimirira awo nanga maama bankyankalanya nemugamba kiki naŋŋamba nze ne taata yankyawa nze nzaalibwa omukyala Munyarwanda taata yankyawa ndi bwati bwomu nandaga essasi lye bamukuba wano kyali musirikale nandaga okugulu wano abo bano bonna mikwano gye kyabadde akumawono sawezi amazzi agakimaawo kati kuva ku Lwakutaano nga asootezebwa gulowooza ki ekitawanya Jamie Culture? Kale akozesa bino ebintu bye akozesa enjaga biki ebyo Jamie Culture ndowooza alabika abadde alinako
eddagala lyamira naye alabikanga oba yalibuusizzaamu kati Jamie Culture kutabika bwati naye kuva ku Lwakutaano naye nziba nkyawo era gyabaddayo azaalibwa omukyala Munyarwanda naye kitaawe tamwagala yamugobanga bamwenyala nti si bbo Banyarwanda bwati bwayogera akaba n'amaziga namala n'agenda nakwata abaana bange nakagulira agenda kukubayo n'abatagulira abaana bateebi n'akumawo nina akaana akawala kali wali kakwano kaliyo Letisha tugende nakiro nabo kulomukaaga ngamba baba kusowa agenda okulaba nga bakomye mama kali kyakoze eki akomye era tubadde kumulaba kati ekule yafumizo no kasasi sawa samba namukunya nga tuli wano nga tulaba naba ntimu bijjewo ebintu ubakete kumakanenga Culture asana kumuyamba buyamba mutwe gwa sorties. Jamie Culture alina enzikiririza gyakiririzaamu egambibwa nti ye agamba mukongozi oba musamize gwe obadde ogimanyiko? Tubadde tumulaba wano ng'alina ne pusi yagiyita Kimera agula ennyama n'agireeta n'agamba maama adde atera okumpita n'agamba maama eno ennyama ya kimeze pusi weri yabitanga kwegamba alimu ebya Culture ebyekibiringa bya Kiganda ng'agamba ye alina kakyoli byebintu abeera n'effumu lye era bw'atyo nga bumanyi omuntu kyalina ebyobuwangwa nga gwe engeri gyakuyita maama we mulamu oba yafa? Maama we yafa omukyala n'atubulira ne taata we yekabuyesembe nina gatota mwagala era akyogera era ku lw'omukaga yasiiba akaba oba maama yamulinnya ku mutwe era ndowooza ebintu bye era mabikakaawo mu biseera bino ebya covid mukyala wabadde ajja amalawo ekisibiri bamuyita muzungu kati wiiki yabadde amazeewo kati emyezi ebiri kati polo tugenda okulaba amukubye yamufumita wano effumu ng'ani afumita? Jamie Culture muzungu we yamusala wano kati muzungu twagenda okulanga bambi atisse ebintu byonna oyo yeyamuwerekera n'atuka ebintu bye byonna n'agenda muzungu n'agamba muzungu oyo amukubye ssente tiyajja ssente ze ku ssimu naye temukamuwalira era n'amugamba lwaki ombonyaabonya lwakuba mama wange yafa sagala kumbonyaabonya omuzungu n'akola ki mukyala mweru n'atuka ebintu bye n'agenda n'abeerawo era Culture tewali mwana atawumanyi mukwano gw'abaana tayagala kukulaba ng'okuba mwana olutalo lubeera. Jamie Culture amaze wano ebbanga lya myaka emeka oba emyezi emeka? Jamie Culture wano ndoza agenda kwezaawo myaka ena naye ng'abeera wano badde tatabukangako bwati nga gwe neighbour we oba maama we ensonga zino eza Landlord obadde ozitegeddeko? Landlord tumulabye leero nga bwolaba wano abantu bawana bulamu tayogera bibye by'omu abeera wuwe bwatyo naye Landlord tumulabye leero era bano baana be baŋŋambye Landlord azze naye Landlord azze lwa nsonga yabadde akyankalanya azi oyo Landlord talingiriza mupangisa tabeera kozi era ekimuleeta nsonga ye ssente ze zigendera ku ki ku ssimu bamusindikira okujjako ng'obadde tosasula najja naye nga tewabitali nga gwe maama we oba nga wakuyita nti maama oteekateeka kuyamba otya Jamie Culture ng'abeereddewo abaana bo naawe nga gwe amulumirirwa? Jamie Culture nze kyembadde njagala bafamire ye bamutwale kubanga ffe wano tulina n'omwana omulala ali awo omulenzi nga bw'olaba Jamie Culture naye bw'abadde kati n'omukazi we waali yali omukazi yajja era ne aji wano omwami wange yamugambye oyo yasotiize kufuna bufuni bantu be mulabe ki ekiri ku ki ku mutwe bongo yasotiize mu mutwe era omukwata yetondera aji nsonyiwa kati webavaawo ng'akyankalanya baki akyankalanya omukyala n'omukyala yatudde omukyala otya okukyankalanya okwagala okumukuba oba asamba ebintu muveewo mujja kuvaawo wano wange nze ndi mwana wa pulezidenti simanya nze ndi mukulu kale nga bagamba yagulawo wegamba mandwa ze zimulinnya bintu bye